Olugulu lwa leero ku programu yaffe eno ey'obunnabbi buli sabbiiti nga tubeerawo era nga mbeerawo kubanga tuyiga ebigambo bino eby'obulamu era ebitaggwaawo ebya Katonda bye yateesa okulaba nga abituwa tusobole okuba nga tutegeera kikyayagala tukitambuliremu. Olugendo olwo tulimu olw'obukristaayo Mukama yaluteekamu ekigendererwa ayagala tufaanane nga bw'ali tutambulire mu kkubo lye ate tukusobola okuba nga tuwawukana kwabo abatamutya batamwesa kitiibwa. Pozi tumanye amakubo gali abiri, ekkubo ery'obulamu n'ekkubo ery'okuzikirira. Tumanye ekkubo erigenda mu ggulu n'erigenda mu kuzikirira, ery'obulamu butaggwaawo n'obulamu obwakaakano obw'okufa obw'emirembe n'emirembe. So ebyo njagala tume kubyerabira nti mu nsi muno mwe tuli nga Mukama yatuteekamu ekigendererwa buli omu okunondako sayidi kwagwa. Bwe utalondeko luuyi lulungi oba lutuufu kwe tulina kugenda gunaaba musango gwaffe nga Mukama ye yasazeewo tugende ku luuyi olukyamu olw'abajeemu, kubanga olulwo tetwagana kukolerera omuntu w'ekibi, teetaga kikolerera kubanga already omuntu bw'amala okwonoona yafuna ekibi kyafuuka mukwano gwe. So kyobola nti ebiseera ebisinga okukola obutuukivu kye tulwanirira okutuukako, naye bwe tugaana okulaba nga tusembera Mukama n'okukola by'ayagala, omukisa gwe tufuna oba ekisa kyenda ddala tuwa okulaba nga atukozesa okubanga nga weewaawo atuwa omukisa oba nga atukyusa guggwaawo netulema okubanga tuyambibwa mu kibi kino netusigala nga tukola obutali butuukivu kubanga tuli bajeemu abaganya owuliza ekigambo kika. Tusobola tuwayo okusaba tutandike okuyiga kwaffe okw'olwaleero n'oluvannyuma tunaalaba ebinaddiira. Katusabe. Katonda waffe omulungi tukwebaza kubanga tuli balamu lwa kisa kyo nakusaasirako. Tukwebaza okutuyisa mu nnaku omukaaga n'okutuusa ku ssabbiiti gye twatandise, ate kati nga tugenda mu maaso tunatera okufundikira olunaku olutukuvu ssabbiiti, tusaba oyongere okuteekako ekisa kyo obukuumi olw'obugabirizibwa. Mwoyo ow'amazima be wamu naffe atuluŋŋamye, bamaleka abatukuvu basisire okutwetooloola, otukulembere otukozese byonna by'oyagala, tutambule mu kkubo lyo nga bw'oyagala. Owa omukisa abawulira ebigambo bino n'agenda okubisoma, ate otuwa omukisa okubiteeka mu nkola byonna wa Yesu Kristo omukozi waffe. Omukwano gwange tugenda kuba tutandika mpozi omundi oguwedde tuli ku nsonga ya kubikkuliro 15 ya victory. Mpozi otutunulira obuwanguzi over sin oba over the beast, over the mark, over its name and over the number its mark. Akabonero ensolo ekifaananyi ky'ensolo n'omuwendo gw'erinnya lyayo, ebyo singa tuba tubiwangudde mu nsi muno Mukama balumaze otuwa obulokozi. Ebintu bino eby'emirundi ena biringanga ebyali simplified mujasi mu gundi ez'enjawulo, naye nga bitegeeza ekintu kye kimu oba setaani maanyi ga setaani, naye nga mulimu ebintu bingi nnyo ebiggwa mu categories ezo. Ekifaananyi ky'ensolo tuze tukiraba waba bali wansi w'ekifaananyi ky'ensolo be buli muntu agoberera enkola z'obukatuliki oba enjigiriza zaayo doctrine z'obukatuliki ali mu kifaananyi ky'ensolo. So ali mu nsolo kubanga owa Papa it is the beast eyogerwako ya Revelation chapter 13 si yekka ayogerako ng'ensolo. Nebukaduneza bayitibwa ensolo. Nebukaduneza mu Babuloni ensolo eyasooka yali Nebukaduneza, ensolo ey'okubiri yali Nebuperusi, ensolo ey'okusatu yali Buyonaani, ensolo ey'okuna yali Roma enkaafiri pagani Rome. Then bwe tumala okulaba pagani Rome nga y'ensolo ey'okuna, then ate tumala ne tulaba Roma eyo ensolo ey'okuna nga egolokako eyaliko amayembe 10. Amayembe age 10 mwamemu akayembe akatono kajja oluvannyuma lwagana 10. Bwe kamala okugolokoka musome omusanvu mujje musome ebigambo ebyo. Bwe kagoloka ne kasigula amayembe 3 tuze tuyiga mu bunnabbi ku bintu ebyo. Akayembe katuze tulaba characteristics zaako okwogera okuvoola Katonda okwanyisa ebiseera n'amateeka n'ebyalina bikaze kakola nga automatically wa Papa ebutuukiriza empisa ezo. Netulaba emyaka 2026 gye kamala nga katigomya abatukuvu ejja kubikula ekiseera n'ebiseera ekitundu ky'ekiseera kya Daniel essula y'omusanvu. Netulaba nga in fact still kagwa mu myaka egyo gye kamala nga katirimbula abakristaayo nga tugize tulaba ebyafaayo nga ne bapapa beetonda naye okwetonda okwa bulimba. So tetufuddeyo okwetonda kwabwe, naye nze jagabalaga nti obunnabbi obwo nga buli applicable ku power eyo bwa Papa. So kyengezaako kubagamba baganda bange nti ensolo eno wali Mukama yagiranga akayembe kuba situka ku Roma enkaafiri, amakulu nti empisa z'akayembe kaneeno nga wolaba ekitooke oba ettooke olimera ku kitooke teryawukanya mpisa na kitooke kubanga linywa ku kitooke kino ekiri vujjirira okubanga likula. So n'akayembe kano okumera ku nsolo ya Roma enkaafiri kitegeeza emiranda gyako kikagisimbye mu bukaafiri paganism.
omuli Sunday worship, image worship, Semiramis, Mariamu, Easter, Sunday, Christmas, bingi nnyo byayinza okulowooza ko Ash Wednesday okusinza abantu abaafa byonna tulaba nga nkola za Roman Catholic eri Paulo gye yakola omulimu olutalo yakola nayo nga abuulira enjiri yamala okufundikira omulimu mu Roma n'abuulira enjiri ne batuuka n'okubanga musajja wattu active naye nga yaleka ekkanisa nga gisimbyewo naye yali alwanisa polytheism mu bakatonda abasukka mu omu. So bakatonda abayitirivu abamala okubanga bagira bwe mala oteekayo enjiri ne establishing omuloma enkafiri pagani Rome ngekyali tenafuuka Rome eno eya Catholic Church, tulabanga ekkanisa y'abatume emala okusimba emirandira mu Rome eyo mu bwakabaka obwo. So ekkanisa bwe mala okugolokoka, Pawulo basonike ekyokuyalaba okugwa kw'ekkanisa bali besunga Yesu okudda n'agamba nti babalimbanga olunaku lwa Yesu lugenda kutuuka okujja ngo bamaze okubawo the falling away fast and the man of sin be revealed. Emala okulaba obwapapa nga bugolokoka nga bulina okuba nga bumala okwanikibwa n'empisa zaawo kubanga bali genda kujja busula ekkanisa y'Abakristaayo bubuzeebuze nti ye kkanisa eyasooka naye ekkanisa eyasooka y'abatume eno ekkanisa yajja mu bulimba mu bukyamu n'okuva ku nkola za Katonda ye kkanisa eyasooka. Kiwangi bataddewo ebintu bingi nnyo channels nnyingi nnyo okulaba nga badaivatinga abantu okubajja ku mazima. So enjigiriza ez'obulimba nnyingi ne zijjula Obukristaayo n'abantu batandika okulaba nga bakozesa Bayibuli kubanga kye basooka okukola kiri kimu okubajjako Bayibuli bantu bamma omukisa gw'okwesomera okwetegerera naye batandika okubanga omuntu olina tutundira father kyokubanga nti ebiseera bisinga newana ekintu kikyaliwo mu kiseera kino bafather ajja n'abanga yabule watalabise abantu tebayiga kubanga omusomesa teyalabise tekuliiko omuntu atanaba kuweebwa buyi atanaba kubanga atongozebwa kitiibwa ekyo asobola kubanga alidinga abalala. So empisa bwe bamala bakulizibwamu nti amazima genda kuva mu kamwa k'ono yekka byasomye byabaleetera abantu balabika okubeera mu kizikiza dark ages kizikiza mu by'omwoyo ebbanga eryo lyonna byamala. So Mukama n'akola enteekateeka okulaba nga omuntu addamu mu omusana era kyobola Pawulo yagamba nti byo bina kumala kubikkulibwa yalaba event eno mu kiseera kino kyetulimu yalaba obunnabbi obwo nga bujja mu maaso nga biri exposed n'aba ebiseera bya Martin Luther n'abalala banne bwe bakola omulimu guno nga ba exposing wickedness of the man of sin the purpose n'enkola gye bakolamu okulaba nga bayingiriza obukafiri mu Bukristaayo nabye Pawulo n'agamba nti basonike ekyokubiri nti Yesu Kristo tagenda kujja ekyokubiri sura 2 okujja nga bamaze okubawo first falling away ekkanisa y'abatume yali erina okumala okugwa and the man of sin be revealed the son of perdition who exalts himself above God and above all that is worshipped and he as God sitteth in the temple of God showing himself that he is God. Okusonyiwa ebibi kwe kweyita Katonda okuvuvala blasphemy tujuke Yesu bali bagamba mukuba manje agamba ndi mukubira kyamayinja emirimu emirungi gye nkoze kye kinkubya manje ko bonno si mirimu mirungi ne kuba ng'oli muntu weyita Katonda ovodde tuyinza kusonyiwa bibi naye kati basonyiwa ebintu ebiri plain maaso gammwe muzibya amaso birabo. So bino ebigambo nga tubibabuulira tulogera ku nsolo eno mbagadde mbagamba ensolo eno nga mbalako ku Kuleso 15 abali bawangudde ensolo ekifaananyi ky'ensolo akawalo k'ensolo omuwendo gw'erinnya ly'ensolo abayimiridde ku nnyanja endabirwamu nga kutte ennanga za Katonda nga bayimba oluyimba olujja olw'omwana gw'endiga olwa Yesu Kristo olwa Musa n'omwana gw'endiga nga batendereza emirimu gya Katonda nti mikulu era gya kitalo. Teri atayinza kutya Mukama ateri atali mutya ne paapa yennyini kabeere sitaani yennyini alivunnama nakkiriza nti ekyamazima teri ayinza kulwana nayo n'awangula. Not because they love the truth but the force of truth will make them to confess those words. Bajja kubyogera kubanga bunabbi bukakafu ku bigambo ebyo. So Bible egamba those who had gotten victory over the beast and over its mark and over the number of his name because that beast is a man. And the number 666 is the number of man. So, nebigamba byetubagamba baganda bange babimbabuulira ge mazima ga Katonda. Gye mulina okutegeera mutambuliremu kubanga bwatyo bwayogera Mukama. So, obunnabbi buno bwonna nga tububabuulira Kristo mu butuufu bwe. Revelation from chapter 1 to the 22nd chapter byonna binyonyera ku Yesu Kristo. Kyokandi Bayibuli tulaba kuikulangalaga nti Yesu Kristo agenda kulwana n'omwana gw'endiga agenda kuwangula omwana gw'endiga aliba wangula buli atawandikira kinye mu kitabo eky'obulamu ky'omwana gw'endiga agenda kuzikirizibwa naye ng'ate Bayibuli egamba nti omwana gw'endiga agenda kulwana nabo agenda kubawangula bagenda kulwana naye alibawangula. So bw'osoma ekitabo kyakuikula n'okinyonnyola nga bwe kiri mu mazima gaakyo you are lifting up Jesus. So kyokka ndi kubikula osoma mu kitabo kya Galatiya essula ey'okusatu olunyiriri nyiri ezo n'okka wansi okuva ku lunyiriri ndoza nga lwa 6 onokkirira tulaba Pawulo nga tuuka n'agamba olunyiriri lwa 9 oba 10 n'agamba nti
enjiri nga gyagamba gyali abulya gyebatenda kuvaako abantu okugoberera enjiri etali yeyo entuufu yenjiri enjiri ey'okubikkulirwa kwa Yesu Kristo. Enjiri ey'okubikkulirwa kwa Yesu Kristo Bagatiya kyogerako Pawulo essula yokusatu. Ate kubikkulwa abanga atandika essula esooka n'agamba nti okubikkulirwa kwa Yesu Kristo ng'ajuliza ebigambo bya Pawulo, so which means Pawulo bayabulira Yesu Kristo n'amuglorifyinga n'amumagnifyinga n'amubuulira mu nsi. Tulaba ne kubikkulirwa nga Bayibuli egamba nti naye kubikkulirwa kwa Yesu Kristo. So olalegeera bigambo biri mu kitabo kya kubikkulirwa. Mukwano gwange era muganda wange tusobola kutegeera Bayibuli, tusobola kutegeera Yesu Kristo gw'osinza, kubanga Setaani akozesezza omukisa okulaba nga abantu Bayibuli balema okunnyonnyola mu kubikkulirwa ne Danyeri ebigambo ebirimu obunnabbi naye kwegamba nti ebitabo bizibu tebeetaaga kwogerako. Naye tedda mu njiri za Pawulo wano mu bbaluwa naleka okwefuukutuma ate nazo ne bazinyoola nga Peetero ekyokubiri essuula eyokusatu bw'agamba ennyiri 16 nti mu magezi Mukama Katonda ge yawa Pawulo okuva mu ggulu nti mwe yawandiika ebigambo bingi nnyo ebbaluwa nnyingi ze yawandiika omuli ebingi ebizibu okutegeera abatali bayivu n'abatali banywevu mu mwoyo abatalina mwoyo wa Katonda bye banyoola olw'okuzikirira kwabwe bo. Bbaluwa za Pawulo bazinyoodde atuuka n'ogamba amateeka gava tuli mu kisa naye ng'ate mwana watu bavumirira obwenzi naye nga tuli mu kisa naye nga bati eri emusaani gy'abakozesa okulwanisa Sabbiiti kubanga Sabbiiti yeegulumiza Katonda ow'omu ggulu. Abali ku WhatsApp nja basindika ku audio gye tuyizeewo ku divine ku kyokuyiga ky'olunaku olwaleero nkulu nnyo mwetaaga mugiwulirizeeko. Naye ng'ekikulu byonna baganda bange abala puroguramu eno nti Mukama kyayagala kwe kukola ebyo bye yatulagira. Buli lwe tujeemera ekigambo kya Katonda tweteka ffeka mu buzibu. Bwe babuli amazima n'oyagala okugawakanya gwe yereetera obuzibu. Wandibadde ogondera amazima n'obendinga n'obeera flexible ne gakuza gye gaagala. So si gwe kugakontrolinga. Tesobola kukontrolinga mwoyo omutukuvu, tesobola kumuliidinga, yalina otuliidinga. Ekindeeseza ebigambo bino eno leero njagala tufike ku symbols, pagan symbols, kubanga nfunye nnyo ebibuuzo okuyita mu wiiki nga bangamba nti obubonero buno biki nzize nga mbiwulira naye njagala kubako obubonero bwe mbalagako olunaku olwaleero obutonotono okuyita mu bino bitulaba ennyimba ezimu katono nnyo ku byennyimba genda kwogera katono nnyo kubanga si ye issue naye njagala okusinga ennyo ŋŋende ku nsonga y'ebibiina mu nzikiriza. Katudde ku lutimbe tutandike ebigambo binene bwe tuti tutula ku lutimbe zimaze okulaba ku Bikulu essula 15 olunyiriri olusooka paka olwokubiri abali bemidde ku nnyanja endabirwamu n'okubiri n'agamba nti baali bafunye obuwanguzi eri ensolo n'ekifaananyi n'omuwendo gw'erinnya ly'ensolo n'ekifaananyi ky'ensolo n'akabono k'ensolo. Tuze tuyiga akabono k'ensolo ebbanga ddene leero tusigekako nnyo naye nga leero kankonjogere ku 666 n'ensolo ennyininyini ensolo tuze tugyogerako naye nga 666 nga konjesinga okukoona okusinziira ku bubonero bwe tugenda okulabako obutonotono ngenda okuba nga nsinzira okwogera naye mpozi nga tugenda mu maaso Bayibuli egamba ebigambo omwoyo bunnabbi awo kantutewo tweyongereyo bwe tweyongerayo mu kitabo kya I Writings page katutandikire mu kubikkulira essuula ey'ekkumi ey'omunaana kubikkulira essuula 16 onyirwa 8 paka ku lw'omwenda. Bayibuli egamba bweti and the fourth angel poured out his vial upon the sand. Malayika okuna n'afuka ekibya kye ku njuba. And power was given unto him to scourge men with fire. Amaanyi ne gaweebwa enjuba okwokya abantu n'omuliro. Malayika amaze okufukako ekibya kye. And many were scorched with great heat. Abantu bokiba n'okwokebwa n'ebbugumu eringi. And blasphemed the name of God. Ne bavoola erinnya lya Katonda. Which hath power over this place. Ayina obuyinza ku kawumpuli ono. And they repented not to give him glory. Ne batenda nnyo okumuwa ekitiibwa. Wano tutegeddewo ki Bayibuli egambye nti Mukama kiki yakola? Agambye nti Mukama malayika owokuna yafuka ekibya kye ku bbanga ku njuba. Enjuba neweebwa okwokya abantu. Naye nga nabagaligiza nga tuyiga ku malayika ono owokuna yafuka ekibya kye tuyiga kubonyobonya omusanvu. Mukama lwaki yaleka abantu bano yabawa enjuba okubookya? Kubanga abantu basinze enjuba, they worshipped the sun, so that's why God gave him their God to burn them. Kubanga bamusinza, they worshipped the creature instead of the creator. Basinze ekitonda okusinga oyo ekitonda mu kifo ky'ekitonda. Pawulo nga bw'atugamba. Ne baddira Katonda atagona n'oteeka mu bintu ebiggwawo ebifa. Ne bagulumiza abantu okusinga okugulumiza Katonda kintu tubagamba kentakera nti twogera ku Papa abantu ne banyiga bangi eyo. Naye Papa he is nothing. Talina kyali.
katonda yekayeka yena okugulumizibwa ye mukulu era yew'obuyinza. Muntu nga gwe wabula okwegulumiza n'okwewangana mu bifo bya katonda ekibafuula ab'ekitiibwa n'ab'ekitalo ennyo naye tebalina kibali. Naye abantu bagulumiza nnyo katonda yalibadde agulumizibwa n'assibwa wansi n'atyobolebwa naye atandika obbawo ebintu eby'obulima ne begoberera ne mubasinza ne mubawaship ne bassaamu ekitiibwa nga noli wabawogera kweyagala kumutaagula kubanga you are worshiping the image, you are worshiping the beast, you are worshiping other gods. Ofunye ekifo weteddewo ekifaananyi mu kifo kya katonda eyakutonda. So bintu baganda bange tubabulya ebigambo kuba mukama gwe tubulya katonda ataggwaawo era tubibula n'obuvumu kubanga yebigenda okuwangula. Truth triumphant, amazima galina okuwangula. Sitaani ne wayinza okukola atya effujjo ne banga bagolokosa ababi ne bazikiriza abantu bonna babulira enjiri katonda yagenda okuwangula ku nkomerero. Eryo essubi lye tulina nti naye tuba tuzikiridde obulamu nga buvuddewo katonda ku nkomerero agenda kuzuukiza abantu. So gamazima tugababulya kubanga ge mazima with confidence tukubanga tubabulya bulimba. So baganda bange ku pulogalamu eno abalaba Bayibuli egambye nti katonda omulimu gwagambye nti malayika okuna nafuka ekibya nti ekyamufukisa ekibya ku bbanga ku njuba kubanga abantu basinze enjuba. Bwe basinze enjuba ne bava ku katonda eyabatonda ne bagulumiza ekitonda okusinga katonda eyabatonda. Mukama kyovala nti yakwata enjuba yaabwe n'agibawa. Naye baganda bange kambaleko ekintu kino abantu basinze enjuba mu ngeri ez'enjawulo mu nzikiriza zaabwe nga basinza ku sande abakozesa obukafiiri obubonero bw'obukafiiri ne babugulumiza byonna byonna bwe tubyotoola byonna mu ssaako yaabyo. Enjuba tamuza katonda njuba ali mu areas ez'enjawulo zaateza emitego abantu okubanga bamusamira era nga buli woyogerako oba buli wosonga ku nsonga ezo era owetooloddayo Babuloni kusinza katonda tamuza ne kitaawe Nimurodi ne mukazi we Semeramisi abasatu abo. That trinity of the papacy, trinity gye bayigiriza abakafiiri bwa papa buyinza trinity ey'abakatonda abo abasatu. So kyobala nti batuuka ne ku level ne baggyako katonda ekitiibwa kye ne bakiwa Mariyamu. You should never go to Jesus except through Mary, a dead person eyavunda takyana amagezi gategeera ali mu ttaka yasaanawo alize Kristo kujja kumuzuukiza ne bakugamba ndi musaba akuwa emikisa akusabire mu maaso ga Katonda. Baganda bange Mukama ajjazikiza nti ne teri agenda kwekwasa. Tugeza okubabulya amazima galeeno nga tukostinga kyonna kitulina ekitono kulanga tubabulire ebituufu bino. Naye abantu tebaagala kutegeera mazima. Obukafiiri bungi eklezia bwetaddewo ecreatinze ebibiina bingi ebyenzikiriza okulaba nga edivatinga abantu bweta kufunirawo ne kufunira wali eri. N'ebibiina nga SDA General Conference Kinwasa General Conference bakifiltratinze obukafiiri bukijjudde n'enkola ezivudde ku nkola ya Katonda. But people are still saying this is God's own church. It can never become Babylon. Shame upon you. Even though you see all the proofs, but you are still opposing the message. Nemulyekukwasa ki baganda bange. Mukama agambe come out of her my people that ye be not partakers of her sins, neither receive of her plagues. Mukama agenda zikirizaawo onoona wamuvoola wali obujeemu obutudde wagenda okusaanyaawo. So mubeere faanako bwekyo tulina okuzuukuka before it is late. Katudde ku lutimbe ekigenda ekyamalayika nga afuka ekibya kyetuliko mumaze okukiraba ekigenda okufukisa ekibya ekyo ku njuba bantu kwagala kusinza njuba mufo gy'okusinza Katonda eyatonda abantu abo. Era enjuba ejja kubookya nga ebagisaba bwagenda ogibawa Mukama. Agamba and men were scorched with great heat and bookyewa n'ebbugumu eringi and blasphemed the name of God nebavula erinnya lya Katonda which has power over the plagues and repented not to give him glory. Tebeenenya kumuwa kitiibwa. Ensi bwe tebwefaanana. So tulaba ensiza ya Katonda njuba nabalyako recently ebbanga mu mwaka guno nga mwezi ogwo nga gwakubiri ne mbabuulira SDA mu Italy beetwa bano bwa papa mulaba ndo bakute candles ba priest b'ekelezia ne ba pastors b'SDA bakute candles. Candle is a pagan symbol of worship. Kusinza bakatonda abedda be bakumiranga zikando nga basinza okusinza ngo wanisa zikando ozikuto zikuma obukafiiri baganda bange. That's why ngenda kuganya ku bukafiiri paganism kubonera obwo symbols olw'ensonga nti abantu beetaaga okuzuuka babikula amaaso gaabwe. Ekiseera kiyita Mukama tetuweza agenda tulokola bulokozi nga tugamba nti Yesu Kristo yafa n'azuukira Mukama nkwagala ebyo tebigenda kumala. Even ebintu ebimuwesitas ebimunyiize ebimusunguwaza tulina okubijja wakati mu ffe alyoka asembere we tuli. Bayibuli etugamba eby'omuzeeyo kasabeera mu watukuvu Mukama tabeerawo avaawo n'aleka ennyumba nga kifulukwa. So tulaba obukafiiri okuyingiza emiramu mu SDA kati be baana baliwo mwekiri. Women ordination pastors women pastors byamuzizo maaso ga Katonda Bayibuli ebigaana.
naye bino kati bijjudde bifumbekedde. Ssabbiiti tekyaweebwa kitiibwa, zaafuuka forms, ngeri za kusinza bwe zaasigala. Tewakyali kugulumiza Katonda, naye bwe wobisongako gwafuuka omubi. Ne baganda bange tebali agenda kwekwasa, agenda kuwoza. Mukama byonna byayagala okubabulya alibabuulidde okuyita mu bantu abeesigwa ababulya ekigambo kye. Si nze nzekka, bangi babulya kwena enjiri ebulirwa all over the world. Buli muntu omwesigwa abulya enjiri bweti. Naye abantu abacompromises ne General Conference ne bakyagala nga bakyali wansi waayo gye basupporting emu eby'ekkumi bazimba ekkanisa eddwaliro ly'ekireka ekifo eky'obuttemu eky'obutirimbuzi okugyamu embuto ebigendo bibakola. Naye nga ne sente zibawaayo babbanzibe tebagenda zikozesa. Tebana mulimu gwe bakola gwa kukola mulimu gwa Katonda. Bafa kukusa mbuto zaabwe. Banyaze buli kimu. Mulinya ly'okugamba nti bakola gundi mirimu gya Katonda. Naye ababisiro baki abatrustinga. Naye abo bamaki bategedde enkola ezo zonna zatambuliddemu ez'obujeemu. Basigaga ga this is God's own church. Mukama yagira Isirayiri. Lwaki yagiviira? Yaleka Yerusalemu lwaki yagireka? Ngate ali bantu be yabalonda. N'asuubira Ibulayimu okubajjamu ezadde erigenda okubanga munyenyeza eggulu. N'asuubiza bingi Ibulayimu. Yatuuka ku level n'agamba nti Yerusalemu ennyumba yerekeddwa kifulukwa lwaki yagireka? Ngate bali beesigwa. Abantu beesize ebigambo by'obulimba. Mukama tasobola kuleka kkanisa ye. Baganda bante bakulimbanga Mukama aleka. Obujeemu kasa buyinga obungi Mukama agenda. Neerabira abali abantu be n'abaleka. Kubanga baganye nabo mwerabidde. Beeyawudde naye obutayitukivu tutwawula ne Katonda. Tekijja kutuwa betu kubanga tubeeri ng'erinnya eri abantu ba Katonda. Kigenda tuwe betu okujeema Mukama atuleke kubanga tulina titles. Tekijja kumala mukwano gwange. So buli area y'okukkiriza buli area y'ekigambo kya Katonda ayagala tugituukirize nga bw'atu bwayogera Mukama bw'ayagala tutambule. Okwefaananya ab'amawanga Mukama yakikyawa kuva dda. Katudde ku lutimbe tugende mu maaso njogera ebigabo bingi nnyo naye byonna byetaagisa. Bwe tweyongera tulamaze okulaba obukafiiri ndoza ssabbiiti ejjanja kungena mbalage okusinza kando kyavaawa nja kujja mbalage kwalera kadde katono nnyo nja balaga pagani gundi pagani religions ezisinzisa kando cults ezikozesa kando zinga zisinza mutegere bino byafutuka kweno NSDA tebyalimu byemulaba ebyo byemula ku lutimbe tebyalimu okozesa emisala tebyalimu bizzebuzi. The new movement inside of General Conference gye bakuliyetinze ye yasituka mu kibiina ekyo ng'ekereziya yasituka mu kanisa y'abatume neeyonoona enkola za Katonda. Ekibiina movement empya esituse mu SDA neeyonoona enkola za Katonda basigala basigazza erinnya naye ng'empisa ezimu si za linnya lye balina lye beetisse. Katugende maaso bwe tweyongerayo tujjukira nga Teddy Wilson yayogerayo kenyini n'akamwake mu 1981 peegi eyokusatu mu Maachi nga 5 kataba kati wa Advanced Review yayogera ebigambo bino ni Siwiso General Conference President taata woona aliko kubanga General Conference bagyegabanya families ez'enjawulo ezigifuga ono taata afuga omwana n'addako kintu kyabwe nyewule bwe yagamba there is another universal and truly a Catholic organization. Waliwo ekintu ekibuna wonna ate nga ddala kikatuliki the Seventh-day Adventist Church. General Conference eyogera so kyenvudde mbaga nti buli SDA Church eri wansi wa General Conference nkatuliki tolooza nti olina enjawulo n'obukatuliki never kubanga buli byonna ne bakuweereza okukola bya muzizo maaso ga Katonda kubanga bijjudde enkola z'obukafiiri ez'obukatuliki nga Mukama bw'agamba nga bwe bakyogedde bennyininyini. It is another and truly a universal organization, Catholic organization. SDA nga bagambye bwenyini bakyeyogerera amazima bagoge nga tusome ebigambo Papa nga bali proud of okukyusa ssabbiiti naye ne tubisome baganda bange aba program eyo. So ebimu birabye bwe bityo bye biri ku lutimbe katweyongereyo. Bwe tweyongerayo agenda maaso n'agamba tulaba Tone Paluma ebigambo sijja biddamu yagamba maybe we are now Catholics again. Tusobodde funa maloboozi ago maybe they are now Catholics again. Again kitegeeza nti one time balika bakatuliki ne babivaamu. Tujjukira separation yaliwo nga balifomu bakola separation okuva ku bukafiiri bw'ekereziya naye kati bazzeeyo they are Catholics again. Buli kibiina kiri mu Intelligence Council, World Council of Churches, National Council of Churches, buli ebibiina byonna ebitabo enzikiriza bizzeeyo bw'ekereziya kati baana b'ekereziya baana b'omukazi Revelation 17 the daughters of the mother of harlots kati nabo benzi bendanga nyaabwe kubanga buli kibiina ekiri mu nkola ezo kirina ebintu bingi bye kiyingiza ebitaliwo okusooka byekitambuliramu. Obukafiiri bumaamidde bwegazaanya. Kansome statement mu Desire of Wages page 258 bagambanye pega n'ensimbo zirowooza nti neerogoza byange kasome Desire of Wages
page 2:58 akatundu akokubiri agamba bw'ati, when Satan has undermined faith in the Bible, Satan wala okukakkanya wansi abantu okukkiriza mu Bible, he directs many to other sources for light. Asongera abantu ku nsibuko endala ez'omusana gwe gy'alina okugujja, and power n'amaanyi. Thus bwekityo he insinuates himself, agamba nti bw'atyo ye kennyini nja kukigira, agamba nti those who turn from the plain teaching of scripture, ti abo abava ku biwandiiko by'ebyawandiikibwa ebitegereke biri plain, Bible by'osoma nga biri plain, and the convicting power of God's Holy Spirit, n'amaanyi g'omwoyo omutukuvu agalumiriza, inviting the control of demons, bakoola babayita kufugibwa daimoni, mizimu negiba controllinga. Agamba criticism, speculation concerning the scriptures have opened the way for spiritism and theosophy. Agamba nti okutisizinga ebigambo Oluganda luyiza okutawanya obiddamu. Speculation is okutebereza ebikwatagana ku byawandiikibwa tibikule kuli okubantu nga basinza emizimu basamira. Era Mason agamba nti those modern forms of ancient heathenism, nti obukafiri obwedda bwe modernizinze, bwe baziza ku mulamu nga ono ddira ekintu kyadde kikadde n'okya upgradinga, naye nga ekiri ekikali nga olwa company nti yatandika nga ekola products oba Benz, Benz type yana gy'oyinza okulowoozako ne banga bagi upgradinze, kyayogerako waneeno. Ba upgrades obukafiiri nga bwali ebiseera ebyayita, kati buli improved, buli mu formu mpya, naye nga bwe buli bwennyini Sitaani kyakoze kakati. Katugende maaso tulabe nga mulaba ekelezia baddi abatukuvu abaafa ne batandika obbawo amanya g'ekikristaayo, mulaba amanya tamuza y'omuwa Yesu, Semiramis n'alutuma Mariyamu, bwe batyo bakoze. Agenda maaso n'agamba to gain a foothold even in the prophecy churches of our Lord Jesus Christ. The makanisa gaita aga Yesu Kristo aga Katonda baddido obukafiri babujjuzaamu obwedda nga babunyola okulaba nga bujja mu bukafiri buli nga butuuma ebintu by'ekikristaayo n'emisalaba nga gino gitadde okwo. Agenda maaso n'agamba every man is free to choose what power he will have to rule over him. Buli muntu wa ddembe, Bayibuli bwegamba era tubuliabulize ne tulekaawo, buli muntu wa ddembe okusalawo n'okulondawo amaanyi agenda okuba mu controllinga agamufuga. Bayibuli bwetyo bwegambye, mwe bunabbi atubulidde ti buli muntu alina ebbeetu, buli muntu alina ebbeetu okulaba ng'alondawo amaanyi agamu controllinga. General Conference bw'obanga gy'ogenda okwobeyinga okugoberera eri under SD kaliza biti bibiri abeeta abayudaaya nenga sibo, abeeta abasebenzide nga sibo, abali waswa General Conference. Gwe buli waba ng'oli waswa General Conference gy'ota kyakkiririzaamu nga ye controllinga yetwala ekkanisa gy'osindizaamu, you are in perfect Babylon. That is a nominal Adventist church. Yeeyita y'Abadiventi beeyita abayudaaya nenga sibo. Omuadiventi omutuufu agamba nti I am the remnant of the woman, alina okuba nga talina kyassa kimu na General Conference. Ng'enkola zonna eza General Conference z'obukafiiri azisudde ebbali azisindiikiriza, n'alyoka abeera omukristaayo w'amazima. Naye ng'okyali ku bukafiiri buli bw'okyekutteko, ng'okyababiliringamu nga ba leaders bo ba akani be bakudriving nga bagenda kutwala mu kuzikira. Mukama agamba mweyawule ku lusiisira lw'abasajja bano ababindi oke mbazikirize, bwe yagamba ku Akani. Kuba Akani yamaze okukola ebyomuzizo, Mukama n'agamba abantu mweyawule ku lusiisira lwa Akani ndyoke muzikirize. Dathani kola ne Abiramu, Mukama agamba mweyawule nabo ndyoke mbazikirize. Bwe munaagaana buli muntu yesigala ne kola ne Abiramu naye yasigala ne Dathani bafiira wamu, kuba Mukama yali azikiriza bujeemu. Mukama tagenda zikiriza abantu be si agenda okukola ku nkomerero. Mukama agenda zikiriza kibi. Naye buli gwalisanga n'ebbala ly'ekibi agenda kufiira wamu n'ekibi kye. Kuba Mukama teyateekerateekera muliro bantu be, no yaguteekerateekera Sitaani ne bamalayika be. Buli muntu we yetutte muliro ogenzeewo yo freely ddembe lyo, teri akuwaliriza genda muliro muganda wange. So buli muntu alizikirira toligamba nti munne ate Mukama ojokera kigwe yeekutte ku kibi. So buli kintu kyonna ky'okola nga kirina buli weweeripa ku bantu abajeemye n'obalemerako nga olaba bakakembo n'abalaba ne bwe bagenda ne
ne beeripa ku basajja bali abaamala dde okutunda emyoyo gyabwe mu setaani ne baganira ddala amazima balidazi b'ebibiina biri eri ebyava edda ku mulamwa nabo kenyini batandise okubanga badayivania naye kati omanyi kyo bakati abo bakanya omusaayi kikyomanyi ku byonna kubanga basalawo okwegatta n'abantu abajeemu but people are blind they are silent they fear mutokoma ku mukama gwe yafukako amafuta mukama tayinza afukako mafuta ku muntu mujeemu never katugende mu maaso mukama tulabira ebiseera bingi nga ajja abantu abajeemye mu buweereza bwe kubanga bajeemye n'alonda abantu abalala temwoza nti bano be yakusembayo okulonda mukama akyakola omulimu gwe mukama atugamba mu kitabo kya Yeremiya essula ya 10:2 thus says the Lord bw'ati bw'ayogera mukama learn not the way of the heathen temuyiga kkubo ly'abamawanga and be not dismayed at the signs of heaven temugwa agamba nti temwetekemukira na bubonero waggulu for the heathen are dismayed at them kwanga abakafia abatatya mukama bwe balaba ebigenda maaso ne bakankana nga coronavirus kati abatatya mukama bakankana kwa coronavirus balaba atirimbula naye abatya mukama bagumu banywevu kwa bamanyi mukama ye muyinza wa byonna so mukama abakafiri nga bakola ebyabwe bayibuli egamba tetugoberera kkubo ly'abamawanga abatamanyi mukama kati bw'osanga omukafiri omukatuliki ng'akola 666 simboze nga mulaba ekyambalo kya faaza ekyo naawe wesidi enookola ekyo njawulo ki gy'olaze muganda wange njawulo ki gy'olaze omwadiventi omutuufu alina okwawukana n'enkola ez'obukafiri zonna ku kosti yona ena ey'obulamu bwe alina okulanga yeesala kumpisa ena etaweesa mukama kitiibwa buli kimu naye abantu bagamba mukama alisaasira gw'alisaasidde talisaasira gw'alisaasidde omuntu omujeemu ajja kupanishingibwa n'obujeemu bwe katudde ku lutimbe tweyongereyo olugenda maaso agamba but he walked in the way of the kings of Israel naye atambula mu kkubo ly'abakabaka ba Isirayiri ye and made his sons to pass through the fire n'aleeta batabani be okuyita mu muliro nga bawanga zisaddaaka according to the abomination of the heathen okusinza ku kyomuzizo ky'abamawanga whom the Lord cast out from before the children of Israel mukama yagoba mu maaso g'abaana ba Isirayiri bakopa ebyomuzizo byabwe Isirayiri gyayogerako wano ne basunguwaza mukama n'abavaako n'abagabula mu bamawanga ne babazikiriza lwa bujeemu kiri kita ku mulembe guneno ng'abantu bakola ebyomuzizo teri abanyeganako ne babagambako bongera kuggulawo olutalo bwe tuyongera agenda maaso n'agamba and they followed vanity ne bagoberera ebitaliimu and became vain bafuuka abataliimu nabo and went after the heathen ne bagoberera abamawanga abakafiri that were around about them abali babeetoolodde concerning whom the Lord had charged them abo mukama yali abagambyeko abakuutidde that they should not do like them tebakolanga bo bakola naye laba SDA ku lutimbawo olabe n'omukatuliki njawulo ki emisalaba olukaga nkaga mukaga simba eyo gye mbagambyeko ekyo tuyigako baganda bange kubikula essula 15 mukama atugaana obusamizi obwo naye bulabe ku lutimbe bonna bakola ebifaanagana njawulo ki omusajja agamba nti another universal catholic organization the SD of General Conference showakana kicho ku lutimbe naawe ekirabako kali gwe sigala mulingo wa this is God's own city mukama anabanga maze nga okuzikira kusituse teri agenda kuona nga Yerusalemu bwe kyali buli yasigala mu Yerusalemu teyasima tu atuyongereyo bwe tuyongerayo obukafiri bungi obuzeewo era tuze tulanga mukama agamba obukafiri tumaze okusoma statement nti bamodernizing obukafiri obwedda kali tulaba omusalawo oguli ku lubaawo ku lutimbe oguliko simbo ya kasako waggulu gutegeeza life from the sun eklezia okozesa okwasigiriza kuteeka ebifaananyi byo nga bagikozesezza half moon and sun Catholic News Network akakozesa half moon and star njababula ku origin of Islamic tujukire bino n'ensibuko y'amadini eklezia ya creating Islamic religion with the purpose of overtaking Jerusalem ngagala kuwamba Jerusalem biki ebyavaamu ngagala okuwamba Jerusalem agano giwa mikono gy'eklezia n'entalo zibayita crusades nezitandika okuyinda ebbanga ddene tandika okulwana nga bakuba abakatuli balwana naye amakatuliki babakuba entalo ezisinga obungi bawangulako entalo 2 omuwalabu yali mukubi nga omukatuliki tamusobola ne bakola enkola infiltration gye bakoze basobola okumega amawanga ne bamega enzikiriza zonna bajja ne batandika okusomera amatendekero gammwe tandika okukyusa ne divertinga enjigiriza zammwe mpola mpola tandika okujja nga ba-infiltratinga ne batirimbula bakozesa obutwa n'ebirala ebiringa ebyo abasajja abo n'ekibiina kyabwe kibayita eky'aba Jesuit the Jesuits bakikozesa
bajja buli muntu mukubagezaho kubalemesa mukama nebe nawe najja birabula kubanga kayogeza obukambwe kakozesa obukawo bwonna bwonna obwekike kyagulu ne batirimbula abakristaayo ne batirimbula abayitirivu naye mukama kikyagamba mu kiseera kino agamba come out of her my people that ye be not partakers of her sins neither receive of her plagues mukama akukowoola ove wakati mu bujeemu ne bakuzikira na bibi abantu abo ebigamba bye mbagamba sinawe nfuniramu kukonjera muntu nakuwalampa muntu yenna tewali naye mbabulira amazima ga Katonda kubanga bwe gatwe gawandiika naye mukama yagatuwa katudde ku lutimbe tulabe obukafiri obwedda babumodernizinga katudde ku lutimbe babumodernizinga ne babuteeka ne babuza ku level endala ne ba upgradinga biki ebyavaamu katudde ku lutimbe obukafiri bwe tugenda mu maaso nga tulaba bwe tweyongera tumaze okulaba half moon and the sun ngaye bagaye bamumodernizinze bajjewo enjuba exactly nga muyinza okugiraba bakozesa simbo ez'enjawulo ne tukola obusala butegeeza tamuza ne sitanga muyinza okubira it was pagan. These were pagan symbols. Mulaba hufti god. Bamukola half mu kinazi n'omutwe guli eri oguli hufti. Half moon and star and sun. These were pagan rites and customs. Katweyongerayo. Mutuyongerayo. Mulaba ndowooza ne baserebu njabala ko baserebu abatera okukola simba eyo. Nabaleseka ekifaananyi kimwe ekya Katonda w'abakafiiri mulaba ndowooza ng'akoze cross eno emisalaba. Abakatuliki bamayo teekamu pina bagiyita peace of Christ. Naye nga it is a symbol for paganism. Akalaga obujeemu akawone yako bakola so bakola simba eyo mudiba kiteka mu kifo mujjukira Wakanda filimu eyo gye balaba Black Panther yatambula nnyo bakozesa nnyo nga simba yali simbo yaabwe eyo but that is a pagan symbol celebu bangi bagikozesa naye obukafiri filimu zi abayimbi bonaona bakozesa gundi pagan simba eyo naye bina biri modernized kubanga tebazira na gubube nga bukoze bwe batyo gudolanga biri nomo nenga oloza style gye bakola nenga basamira busamiza katweyongereyo gutweyongerayo simba endala kanji balageko okusikayo ebirimi basereebu mutera bikozesa abayimbi nasikayo ekirimi nakifulumye ebweru ennimi ezo zemusikayo obukafi ne Bible in fact yabiwandikako kansome ebigambo ebiri mu kitabo kya Isaya sura ya 57 kansome ndoza mulaba engeri ebifaananyi ebyo bwe bifaana ku lutimba awo ebintu byonna mukama yabiragulako yabyogerako okwo mu Bible mu ngeri y'emu nga bikola bwatu era bwe byogerako enkola eyo ya bukafiiri baganda bange abantu baziranga sayo kati abawala bangi bekwefaanyi bakola symbols ezo naye obusamize Bible egamba mu kitabo kya Isaya sura ya 57 olunyiri ngera soma lwakuna agamba bwati no weewaawo olwokuna agamba against whom do ye sport yourselves aniko muzanyirako mukama bwabuuza against whom make ye a wide mouth nga mugaziye emimwa gyammwe Bible eyogera mukama yagamba aniko muzanyirako nga mugaziye emimwa gyammwe agamba and draw out the tongue ne mufulumya olulimi nga mugaziye emimwa ne mufulumya olulimi are ye not children of transgression a seed of falsehood temuli baana bakwonoona ensigo ey'obujeemu mukama yabuuza ekibuuzo ekyo exactly naye mulaba basamye emimwa ne bafulumya ennimi ezo nga bazita style ezizze mukama abuuza ekibuuzo ekyo Oluganda enange ejekyusaamu mu version naye abantu bwe musinga okumanya bagamba muzanyira kwani ani gwe mukongoola ne musoomooza abekyo akatali kukozesa akabona yako ngako okusoomooza okwasamya emumoli nga gyeyo ekirimi abanga akusoomooza akungoola naye Bible tulabanga agamba nti bino abantu bakola ebintu ebaana babujeemu baana bakwonoona zadde eryobujeemu so abantu byebakola kati yebigenda maaso osanga abantu abakkiriza mu Kristo abasinza n'abasumba makanisa bakola ebintu modulo ne weebuuza ensi wagyeraga bwe tweyongerayo mulaba ndowooza simbo zeezo muzira bazikozesa nnyo basereebu mbaddeko kimu ku byonna naye buli muntu akimanyi abakozesa simbo zeezo aba bayita basire queen n'abala bonna bakola ebintu emulaba ndowooza simbo zeezo ne devil horns ezo obone babukola nnyo nga bekuyefaananyi abawala n'abavubuka bangi nnyo n'abaana ato kati babayigiriza naye ng'enkola ya bukafiiri kangende maaso mbalega akabonero akalala keke emikono egyo emingi omuwala mwita Rema yakozesa akabonero ako kabayigamba nti akatonotono oluyimba olugamba obuntu obutonotono mulaba ndowooza Katonda w'abayindi ow'emikono emingi gwe basamira
era obajjawo logo eyo mulabe kye yali akoze. Bamukola nga yali awaayo saddaaka nga asaddaaka Katonda abayimbi, era bwe olaba ebifaananyi birawuya akutta omutwe mu ngalo ze, omukelemera gikutte ebyambe gisala. Kati akabonero akolema ke yakola nga akoze ne 666 muyinza okulaba engalo zaabwe. Kamba toleko ku kifaananyi ekiddako. Mulaba ndowooza Simbo gye yakola ku luyimba olwo nga ye ayambadde ng'abayimbi. So obukafiiri obugenda mu maaso gamu n'abaana bangi n'abikoppa n'abikola, naye nga bali mu kubusamiza basamira. Ebintu bya Bayibuli egamba nti abali wangudde ensolo n'ekifaananyi ky'ensolo n'omuwendo gw'erinnya ly'ensolo, that is 666 gye mulaba ku lutimbe, tebagenda kusimattuka n'ababikoppa ebintu bye ne babikola. Kyannaku nnyo nti SDA yabikukumba lutereevu n'eteeka ku logo n'etuuza okwo. Emisalaba gye bali ambala bakatuki mu bulago yo egiteeka ku kituuti na ku makanisa kwewanika, ne babeera proud mu Yesu Kristo kwe yafiira nga balimba. Buli muntu akkiriza nti Yesu Kristo yafa ku musalaba tabala kuseeyawo kabonero. We need no other evidence. Kimala okutegeera nti Yesu Kristo yafa n'azuukira. Ne misumali mugiwanike bategeere nti Yesu Kristo yafa. Muwanikewo n'ekibooko ezaamukubwa. Tegeere ndi muli bakristaayo nnyo abateeka obubone obulaga obulokozi bwa Yesu Kristo nti mubuteekako nnyo. Tutegeere ndi ddala muli bakristaayo oba mwagala kulaga every symbol or everything which happened mu biseera Yesu ng'attibwa. Lwaki mujja omusalaba gwokka ng'ate bingi ebyamukubibwa bamufujjira amalusu? Muteekeko entaana kwe bamuteeka. Naye baganda nga pulogulaamu eno Setaani yayingiza obusamize n'obukafiiri, abantu basirise balowooza sandero gye bakanulirako amaaso yokka gye balindiridde okutunulira okulaba ng'ezze, naye ng'ate ebintu bingi nnyo bigenda mu maaso bye batambuliramu nga bigenda bazikiriza nga teri alabula, kubanga abandirabudde be babikolera be babipromotinga. Obudde butambudde, katulabeko ebigambo bitono nnyo tuweke tweyongerewo. Tuta ku lutimbe mbadde mbalaga Katonda w'emikono emingi, mbalaga ekifaananyi kya Lyema ekirala nga kimu oba bibiri. Mulaba ndowooza we yatuula bakola piramidi eyo, mulaba ndowooza ku lutimbe we baali batudde wansi mu luyimba olwo nnyini obuntu obutonoto, mulaba ndowooza piramidi eyo gye baakola wali eri nga batudde. Kambalageko ekifaananyi ekirala 666 yo bagikolera stiru nga bazina bakola nnyo akabonero ako. Ne bbaawe Kenzo mujjukira recently eyali bbaawe oba kyali simanyi, naye mujjukira video gye yakola simanyi semyekozo simanyi biki, naye nga ejjudde obubone bwa kikafiiri. Kwane Kenzo musiyazi kwamba teweewuunye ebintu byonna ebikolebwa. Abakola ebintu byonna bakola ebintu ebyo kubanga amaanyi agabakontrolinga siga Katonda, basanyukira kukola bubi. So obubi bwabutuse ku level, era njabategeezako ekintu kino bwe mulaba abayimbi nga bayimba ennyimba nga bavumirira ekibi ng'ate bantu bansi si ba Katonda, batambulira mu bulamu bwansi obutatya Katonda, mumanya nti alina event gy'azza kagenda kukola kibi ekyo naye nga ayagala kulaga media nti takyagala. Kyokka Kenzo yagamba nti ensi tenneemazaamu naku oluyimba olwo, naye ng'ate yamumala mudda yetunda omwoyo gwe eri Setaani. Naye bakuba ennyimba ezo okumalisiza abantu nti kwamba bantu bali free, naye ng'ate basamiza bawedde emirimu. Kyokka nti obukafiiri obwo yagenda okuva ku lemandoza naye amaze omuyingiza ekintu. N'abala bangi nnyo abayimbi besiza kumenya mu kiseera kyo, naye nga bangi almost 3/4 bonna basabye, naye abamuntu atayingidde bukafiiri buno be bayimbako weeks 2 n'abula ntaddamu namulaba kubanga talina bye yeesigamyeko birala. Naye ababyesigamyeko bebolanga nga tebava ku maapu eva kubanga baweereza Setaani, batunda emyoyo gyabwe balindiridde kuzikirira. Naye Mukama bakoola dde mulinde kuzikirira nga mwatunda dde emyoyo gyammwe. Mukama bakoola mukomewo. Mukama agenda kuzikiriza abantu baganda bange. Bizo kwega bino byeyogedde bikulumiza nga bikuyisiza bubi, naye ge mazima sisobola kuziyiza mazima gakubuulira mpulira nga ganjokya. Alugende ku lutimbe era tamala ebigambo bino akadde katono. Naye Mukama yagambye mu kitabo kya Yeremiya 10:2, learn not the way of the heathen, temuyiga kkubo ly'abamawanga. Abakristaayo bategedde ebigambo bino, temukoppa nkola z'abamawanga. Omuntu ayagala Katonda weeyawule ku nkola z'abamawanga, Mukama omusunguwaza. Kubanga ebyo nabyo Mukama azikiriza obusungu obujja ku baana abatawulira olw'ebigambo bye bakola. Ajja bazikiriza baganda bange. Kalugende maaso ku lutimbe tweyongereyo. Mulaba ndoza Simbe gye nabalagako Pathfinder akabonero ako mukalaba, Bukatwiki Papa mulaba nga akoze ne Bishop we, basatanisi be bakakoze devil horns, kirihira lekiro nuli akakoze ne SDA okumanya bo tebajja kujanga bakakola ku bituuti ne badira logo ne bagiteeka ku onaza aba Pathfinder mu kuzoya master guide. Basaako Simbe yenyi exactly bagiteekako
tebagala ne befuula abawombeefu naye nga obukaafi maze obuyingiza wakati mu bo. Bwe tweyongerayo bamagye ge mbagamba ebyo zicepe ze beesiba ku kifuba ezo yekuli akabonero akamu kawo k'embalaze zi ona zaabwe ezo za master guide naye nga bwe bukaafi geno ge magye agakuuma nga olaba paapa bw'alina mulando za Teddy Wilson agamutambulirako buli bwakabaka gavumenti namba bintu byansi bagoberera teba nti balina bajjenoza amagye agabawerekera balingawo olabeekerezea mu kifaananyi kyekiddako nga ogenda okugiraba nabo paapa naye alina amagye agakuuma nga omugalaba wali eri agakuuma ewuwe agakuuma Vatican ye pathfinder ye ekelezia naye balina eyaabwe eno. So bano tebatendeka bantu kubanga ba perfected in Christian character babatendeka kulanga batuukiza bigendererwa byabwe gega amagye agenda okuyiganya abakristaayo kubanga tebalina kabono ka Katonda omulamu babatendesa ebintu byansi malala n'ebiringa ebyo temulimu kutya Katonda temulimu agenda mu kibiina kya pathfinder ne bagenza mutendeka kuyiga Bible na kubuulira njiri no babatendeka jasi kubatendeka mitale gundi omalako otambisera ebyobuzibu otambulira otya ku miguwa ani agenda ogenda kulwana nani ndalo zaali zoteekateeka okulwana beebina bibatendeka bebigenda mu maaso. So Mukama agamba abantu okukola ebintu ebigasa okubulira enjiri so si kugenda kukola battles kwanagana na kibi na mubiri na bikonde ng'obifunyiza si balwana entalo z'obukristaayo balwanyisa kigambo kya Katonda ekitala yekirina okusala. Katweyongereyo tulabe ebigambo bino ku lutimbe. Mukama agamba will the church heed the Laodicean message amakasa ganawuliza obwaka bwa Laodikia? Will they repent or will they not withstand that the most solemn message of the third angel's message is being proclaimed to the world and go on in sin? Tebazuke kulaba obwaka buno tibubuulirwa ne bagolokoka ne bategeera nti enjiri ebuulira ne badduka ne bava mu kibi ne bataazuukuke ziriba zibasanze. 666 yafundikira n'ebigambo bino kwakadde kaweddeyo mulaba kawono kalukaga kagamu mukaaga ako mukolo gwe baali baguliko mu Brazil Teddy Wilson yaguliko n'aba leaders b'CDA bonna nga bakuŋŋaanye ogenda mu nkiiko zaabwe ze bateesa mulaba ndoza satanist gwe baawa okwogera simbo gye yakola yiiyo yalukaga kagamu mukaaga tagijja teyaliwo by mistake yakikola nga kigenderedde era kyobola nti kati ya CDA bagambe nti wali bakola mu busimbozi bali abalala bo babiteeka ku madinisa gawola paints ne bifo ebyenjawulo ne basiiga logos ezo obubonero babuteekako ne babulaga abakola ko bujemu kati buli muntu akkiriza wansi wa General Conference of CDA oli wansi wa lukaga nkaga mukaaga abantu bebuza how will someone receive the number of the beast enamba lukaga nkaga mukaaga gana kugifuna ngoli wansi wa organizations embracing honoring obukafiri obwo so obango kyali wansi wa General Conference eite CDA oli mukabi kanene okubanga Mukama agenda kuvunaana omusango bwatogenda kubeera wansi togenda kubeera ku kintu kyabo abagenda okubanga bafunye victory over the beast, over his mark, over the number of the beast and over the image of the beast. Togenda kusimantuka kubanga bina byonna obyetoloola bikola ekintu kimu bujeemu bw'otabeera mu kino oli mu kiri sitaani wabategedde emitego ate abantu bangi bagiguddemu. Obubonero bungi mpozi njagala ngenda kufunayo essimu emu mbuze dakika tule ku lutimbe katono nnyo mbalekeko wano katono nnyo tuke tweyongereyo. Mulaba ndoza lukanga kaga mukaga twekibuloza mulaba ndoza simbo zezimu webuze kola ki eno kwesidi international religious liberty mugira bandowooza international religious liberty paga arani SDA 666 and T tamuza the sun god lukanga kaga mukaga three verines mugira bandowooza baba satanisi bakansime ngakola simbo zezo nabala banyi wa Beyonce nabalazo obonero obwo mulaba 666 bamwe bagitero ogikweka neyo Chrome browser naye erimu 666 batu bagikweka mu style obwetyo basala simunje babakola mulaba bakola obonero obwo bingi nnyo bize biberawo bamwe mu birabo mtandika zifula gundi style zimukozesa nenga byonna conclusion yabyo oba obyetoloola bipointing abantu ku busamize njja komekerezaawo yadde tebinaggwayo nyingenda kweyongerayo ku sabbiiti ejja naye mulaba 66 eva ne Monster Energy mugiraba ndowooza erimu lukaga nkaga mukaaga ezo birayini ebisatu ebikkirira ebyo it is 666. So abantu bangi bagenda kubanga bamiitinga ebintu ebyo babyembulesinga bisemu ekitiibwa babeere wansi wa organization ezibikiririzaamu. Mukama agamba temugenda kubisimatuka kubanga naye mubitalimu ekitiibwa ate ekyennaku ennyo nti biyingidde mu bifo ebigamba nti biweesa Mukama ekitiibwa byakusinzizaamu Mukama obugwago n'obusamize n'obujemu n'emizizo egyo
mugifumbekedde. Mukama atuwa omukisa ngenda kuba nga nfundikira wano eno nkwate essimu emu Munamukisa omuka akube essimu oba oli awo njogereko naye ababuuza ekibuuzo ndyoke nfundike puroguramu eno kubanga kati nako kangenzeeko. Katugende maaso ani ali ku ssimu agambe yalo. Halo? Abakubi mumanye ennamba ezo musobola okukubako kubanga sigenda kwata abantu bangi. Halo? Simu yiyo bagitaddeko, enamba y'essimu bagitaddeko yiyawo mu line emyufu, temukuba kweyo eziri mu white muzireke mukwe kweyo. Sorry, temukuba kweyo kuziri mu black, mukube eri mu white. Eri mu ka red, sorry. Halo? Ali ku simu ng'agamba alo kuba kadde katono. Halo? Yes. Amina sebo kama yebaziwe sebo. Webale kuweereza ssebo. Amina sebo namwe bali kuwuliza nakulaba sebo. Kaakati amannya bampita Sekamati Paul nsinziridde Kasengejje Mwakiso. Sanyusa okuwuliza muganda wange. Era nga nkugoberera nnyo nga olambika bulungi ensonga ezo. Kama yebaziwe sebo. Kaakati mbadde nsaba oddamu onnyinyonnyolemu katini ku ssimba eyo eyaba 7 ey'Abadiventi. Eki? Nyonyolemu ku kisebo? Simbo ey'Abadiventi kye bakozesa. Okay, kali sebo. Mpozi wesigenze maaso eyo olwakadde ekira kisobose n'akitandika ku sabbiiti ejja naye simbo y'Abadiventi line ezisatu zitandika fo 666 era bagenda okozesa simbo sigenda kwata simbo na olwakadde nti kaweddeo kannyonnyole ensonga eyo ndowooza mu bufunze enfundikire bagenda okubanga bakozesa akabonero akakaaga basayininga ekitabo kyebeta bemu document ejja kukibateerako kiriko line ezo 3 nga zeegolodde bwesi naye nga ziri mu weve style zizunga ziti naye nga ziri line 3 okwo bamala okusayininga bemu document eyo kwa Baanglikani basayininga, Catholics basayininga, ne SDA basayininga, n'amakanisa amalala gasayininga. Naye bamala okukisayininga logo eyo bagikyusa ne badira line ziri 3 ne baziteeka ku logo ya SDA eri wansi wa General Conference oba wansi wa General ne bagiteeka ku General Conference ne bateekako levels 3 ke kabonero ke baabawa ne babakwasa kalaga babalayika basatu naye nga si bamalayika basatu nyakujja ne kampuni wa companies ez'enjawulo ez'amamotoka n'endala nga Shell, Kautex efebera bingi nnyo balage obusamizo obuvaawa exactly origin ya symbols zaabwe zo mbalage bwe zitandika kubanga biri hide babikwesemu mu ngeri ya njawulo nga twabasomye okula mu design of wages they are now modernized babi modernizing tebikyalinga mwali mbisubira ali emabega nyanya kujja mbalage byonna sabbiiti ejjanga kutandikirawo mukama bawo mukisabe bali kubeerako nga mulaba program abagala okubuuza mujja kukubira essimu mu nnaku zino wakati nga bane sabbiiti ng'eweddeko ate n'ekirala abagala okubatizibwa munkubire ku ssimu abagala okusinzaako omu naffe n'okuyiga munkubire ku ssimu n'okuwagira omulimu ogwo namba z'essimu zeezo mukama bakuume tuddemu tuwuliziganye sabbiiti ejja ku Tuesday sole ne ku sabbiiti mubeere bulungi. Nina walenza sesedde azadde bangi nkuyanja ne muganda